toyina kuba na lunaku lusinza Katonda. Olunaku olusinza Katonda nno Katonda okubanga tumuwa ebiseera saa 9 olina okuzuuka, saa 6 olina okuzuuka, saa 7 olina okusaba, ez'ekiro ez'emusana olina okusaba. Ekyo kikyamu. Katonda ekyoto ky'omukkiriza kirina okuba nga kyaka, tekirina kuzikira. Kati ffe abakkiriza Kristo tetulina lunaku lwe tusinza Katonda. Buli sekendi, buli katikitiki tuba tukakozesa okusinza Katonda. Waliwo n'akatambi ke nalaba bambi nga omusumba akuba abayigirizwa be kibooko. Nabiraba nga baganya okuwa ekimu eky'ekkumi bakirya. Naye ze bannange naye naawe n'oteekawo akabina ne bakuba. Ne lwaki abaana ba Mukama? Naye omuntu mwali kuba musumba obuyi ku kituuti muliwulira. Kati nze mbabuulidde Katonda waffe tatambulira mu ebyo ebintu. Katonda waffe tumusinza mu mwoyo n'emazima. Gwe beera mu bulamu bwo tonoonya muntu yenna kutegeerera Katonda. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka nanzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya, tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 5 519 oba 0787 996 67. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs, ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga 07 367 362 oba 0772 999 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Nabagamba luli mu video yasembayo nti wookolera ebibi ebyo Katonda waakola ki? Abaakulaba waatudde. So kituufu ekyo. Wootategeera Jeremiah byayogera si musango kubeera owa siniya 1 tasobola kutegeera bya siniya 6. N'ekirala we tujja wano bino tetubifunamu. Tetubifunamu
tetulina kye bw'oba tusasulwa ate weesanga emirimu olumu egyaffe tugirekawo ne tujja ne tukola kino kituli mu olunaku olwaleero. Lwaki nkyogera nti gw'alaba kudda eyo n'olowooza nti wetutuula wano tetulina byakkola. Tubirina. Ku Jeremiah alina emirimu gye gyalekawo, nange nnina egyange. Nina ensonga lwaki nkyogedde nenkyogera mu ngeri eyo. Ekirala kye nyiza okwongerako lwaka twakyogeddeko mu ntandikwa, Jeremiah si musawo, ekyo kyo mwakitegedde. Ate si musumba. Ate si musumba. So tubeere nga tutegeera ebintu ebyo. Mwenna abategeera kye tuliko tubeebaliza ddala era ntubagamba nti temujjanga okwo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale kakati olina ensuwa oteekamu amazzi, naye ngambye ensuwa nga ya musoke. Ensuwa yali ya musoke naye ng'emisambu esatu wabaawo emisambu esatu: omusambu ogwa Kiwanuka, omusambwa ogwa Mukasa n'ogwo ogwa Musoke gitambulira wamu mu kategole eyo ensuwa kuba gyonna egisinga ginywa mazzi. Kati ntandika okuba nga nsobola okuwanga ensuwa ezo n'enzijjanjaba abantu ab'enjawulo. Kati sometimes waliwo abantu boyinza okusisinkagana nga abasinga bagamba nti sente bwakola sente zitibula mu nsawo, ziyita mu buyisi ng'ensawo eringa gye bakubamu ekituli. Ekisinga ekyo ogw'omwoyo gwe gusinga okuleeta ebintu ebyo. Musoke. Musoke bw'asimba amanyi okukwata mu gundi mu nsimbi mu financial n'aba nga agikola ki agikwatamu. Kati ate nobeerako n'omwoyo gw'okuba nga ennyonta ekubeera bize buli w'obeera nga buli kaseera ne bw'onywa amazzi ne bw'onywa tanka ewulira ng'okyakola ki okyayagala. Kati egyo emyoyo nabanga nasooka n'engifuna bwe nagifuna ntandika okuba nga ngipracticing entambula gye ntambula nazo. Kati nga negitandika okuleeta abantu nga wabawo abantu be baleeta naye ng'abantu abo baliko ekyo n'omugamba genda ogula ensuwa naye ng'ezo ensuwa okugikuteerawo emitwalo obanga mitwalo nga 4 ensuwa naye ng'ate ensuwa eri mitwalo 2.1 mitwalo nga 4 agaki okugikuwangira okutereeza omusambo ogwo gutuuzaamu emitwalo 4 ensuwa y'2.5 andi kati ensuwa eba y'2.5 eba terina mulamwa nga ogiguze mu dduuka. Kati omulamwa gutuka okubaamu ng'ate ngikutteko. Naye mukoze obubbi ku nsi ya Katonda. Kati wali mubbi? Saali mubbi. Wali muki? Nali musawo wa kinnansi naye nabivaamu nalokoka nazuula Yesu omulamu. Si babbi? Si babbi? Abasinga babbi. Naye wali mubbi? Siri mubbi. Kale mu kaseera ako nali mubbi. Anti ngambye wali mubbi. Si we kiri? Nali naye si kyali. Kubanga bannaye ensuwa emitwalo 2 anti kyengenda okukolera ne bajjajjaabo kyabalema okukola. Katolo nga bireeta ki? Ensuwa gyompa ereeta ki? Financially otereera. So akasente ko kajja? Akasente kajjanga, akasente nakakolanga, akasente nakafunanga. Nengerawo omanyi ez'emyoyo ezituula ezo zibaako era ebbanja nga boolaba ez'ekibanja buli kaseera zibeera zibanja. Olina kwoyogedde akasente okubanga zikuyitamu buyisi. Ali ayinza obutakitegeera sente zikuyitamu zitya. Either osobola okuba nga okola bizinensi ng'olina omulimu ng'okola bizinensi naye nga bizinensi osobola ogikola n'amagoba n'ogalabako nga sente ozifuna nga zijja naye nga tolaba we ziraga. No balansinga ebitabo nga sente we ziri. Naye nga tolina kyozikolamu. Naye nga bodda nga mutuufu nga bw'obalabalamu abala gye bali naawe wooli ng'oyinza okuba nga obasingako enfuna naye nga bo bali wala. Kati egyemyo gyakolanga ku kintu ekyo. Kati ekirala natandika okuba nga nkolera abantu mu nsuwa ezo amawanga ag'enjawulo. Jjukira amawanga buli ggwanga kati wano njagala okutegeereza abantu buli ggwanga Sitaani alirumba mu ngeri yaalyo. Kati ate ez'ensuwa twazikoleranga olusi mu Baganda, Abachwezi, Abanyoro, Katigole, Kinyarwanda bwe batyo.
kati ate saidi zene engulu eno Bagisu bano balugwala twali tetubakolera ati ebyo abalugwala batambuliramu emyoyo gy'amayembe amyoyo y'emikuumi kati ate abo twabawanga kategori endala kasaale ng'agenda n'agula akasaale n'obusaale bwamu tukolerako emikolo n'ateeka mu nnyumba kati ate oyo teyakolanga bingi kati sitaani kategori ez'enjawulo ye ajja alumbira obu mu ggwanga mu lunyiriri mwova gwe kasita ogamba nti nva mu lunyiriri lwa gundi mu ttuba lwa gundi mu gundi ya gundi ekyo sitaani aba alina okukonekitinga n'emyoyo egyo tosobola gibuuka buli w'otambulanga buli w'otambulira kakati mamaze okunjigiriza ebyo byonna nzize mbipulakitise nga tandise obikolerako ku bantu jjukira buli bampanga nga nsooka n'engezesa ababikola ndaba obakikola kati bwe nakigezesangako kuba ate jjukira okumanya sitaani ono muzibu yeyandeteranga abate abantu benagezesezanga kubanga ye yamanya endowooza zange Katonda ayagala kugezesa takakasa kiringa bw'ogamba nti n'ogamba nti onajja naawe obujulizi n'agamba nti nze nasuulanga kanisa bwe ziti nensula ne kanisa bwe ziti nti tosobola kuba shuwa nti kanisa zeyasuula tezaali za sitaani ayinza okuba nga sitaani ye yazanyirangawo paati ono kwegulumiza alabe nti wamaanyi naye nga kiri kikye kati nze abantu benakolangako nabo babanga babi ng'era yabaleeta nembakola bebakolera nebibayitiramu tosobola kuba shuwa nti ekyaki gye bakusindikamu era gy'oli shuwa nti wasuula nti yali ya Bwakatonda kubanga ezisinga zonna zize kuba nyina ensonga lwaki njogera nti zize ndi mukakafu ku ekyo kubanga obujulizi buli wenjija nkoona kati emabegako nabakoonera ku musalaba lwaki omusalaba kuba akabonero koki k'omusalaba ne bakategeera era n'abasamize bakakuba naye tebakakuba nga bano bebakakuba bo bakasuka mwanyi abasamize bakasuka mwanyi eno bbiri ne wano bbiri makati gwe musalaba gwe bakuba nabano ku kyekimu ke kabonero ke kamu kati omusalaba we gujjira bo bogambe buvanjuba bakasukayo mwanyi neno bakasukayo mwanyi neno bakasukayo mwanyi neno bakasukayo mwanyi guvaawo omusalaba kati maliriza emikolo egyo gyonna omusambu ogwabulamu ogwo gw'ettanda guddamu gumpita twaleyo omusalaba omusalaba ogumanyi guno omusalaba gye bakola gye bateeka ku bafu oba emisalaba egyo giba emiwanvu eminene kati nga nyina okukozesa omusalaba ngutwale nguteeke gye baŋŋamba oguteeke era waliwo bagiteeka emisalaba kati gwe tolowooza nobeereyo nolowooza nti olina omusalaba gwo mu nnyumba omusalaba tukkiriza mukkirize nti Kristo yafiira ku musalaba n'azuukira mu nnaku mmeka 3 naye tetugwetimba mu bulago na mu nnyumba gulina kuba mu mutima kati nze sitaani yaŋŋamba ngwetike ngutwale mu kifo ekyo kuba ekifo ekyo nakikoleramu nnyo lwaki nkyetololeramu nakikoleramu nnyo waliwo n'olusozi olwala baluyita Walusi eyo baluyita ejjaluliro ery'emyoyo era waliyo entebe zonna eza buli bulongo Walusi kati abasinga bakimanyi abasamize bakimanyi naye emyoyo gino lwaki nkunyonnyola bwe nti waliwo omulandira gw'ojjolaba kati jjukira nva wali bamaze okumpa ensuwa baŋŋambye okola kino baŋŋambye jjukira bansuubiza omukyala kati omukyala bamundaganga mu kwolesebwa bwe natwalayo omusalaba ogwo bandaga omukyala natwala omusalaba nemanengera ne muzikiti kuba baŋŋamba ngene ne muzikiti nsaale omuzikiti gwenjogerako tibuguli wano mu Kampala guli Mubende naye mu kitundu ky'e Mubende awo mu lubiri lwennyini olw'emisambwa waliwo muki omuzikiti kati omuzikiti ogwo mwe guli mu lubiri era mwe basaalira abandawula ne bagamba ndawula musambwa abantu gwe basinza kati nemala okusala nenkomawo jjukira bali bansubiza omukyalo oyo tandika omulaba mu kwolesebwa kati awo batandika okuŋŋamba nti ono noono beewale baveeko kati nalina mikwano gyange nga bonaabeera n'emikwano gyo naye nga balokole naye nga bakyaliibo
naye nga batudde ntunyumyamu ebyange naye nga zisibagamba byange naye nga nkimanyi balokole. Kati Sitaani kyeyakola yaŋŋamba nti abo si balungi, babi beesonyiwe era nembeesonyiwa. Kitegeeza Sitaani asobola okugoba ku bantu abatuufu. Of course kye nagamba ku luli naye olina okuwuliriza ennyo kubanga bw'otawuliriza nnyo Mwoyo Mutukuvu kyagamba. Kati Sitaani yakimanya nti Bayibuli juga nali njirina era nze bwe nagendanga mu nsozi ezo natambuliranga mu ngoye enjeru ng'era nina ganga nga bonabeera n'abagoberezi nga bwe mba naalabikako mu lusozi lwonna luba lwambadde white. Nasobola okutambula n'abantu nga 10-30 nga bonna bambadde white pure kubanga bonna kye baali bakola nze nali nga nkibagamba tibalina kwambala bwe bati balina kweyisa bwe bati. Ng'era we tubeera wabeera wakakkamu tewaliwo nnyo okuleeka nti waliwo okuyomba kuba kuyimba nnyimba za gospel. Eza gospel? Ze ziriwa? Ennyimba ez'abalokole. Mwayimba nnyimba ki? Mwayimbanga nnyimba ki? Ennyimba zonna ez'abalokole. Tulina okumanya ennyimba z'eddiini. Mwaziyimba? Twaziyimbanga ne tumala ne tusomanga ne sapule. Mu kusamira? Twagendanga ewa Nakayima ne tusoberangayo sapule. Ow'omusambwa gwe bayita Nakayima. Ensonga lwaki nabagamba nti ogwo omwoyo gwajja ne gweyoleka abantu mu madirisa ne ku nsozi ne gweyoleka ne gamba ye mama ye Mariya. Si ye Mariya, eyo dimoni. Yensonga lwaki we nakijja nti ogwo omwoyo gwe gumu ogusindiikiriza abantu ne batuuka n'okubanga bazaala n'emisota. Ogwo omwoyo naye awo sinatuukawo nja kujja kukoonawo. Kakati mmaliriza wali okutwalayo omusalaba bansuubiza omukyala mulabako mu nsi ey'omwoyo naye simumanyi simulabangako naye nga musinkana ne twogera mu nsi y'omwoyo naŋŋamba nzija ne mugamba naye nga sikulaba. Kati nga baŋŋambye nti omuntu oyo bw'ogenda otambuza naye ki emirimu jjukira wali ndi bw'omu emirimu gitambula tonnawasa. Awo nali sinaba kuwasa. Tugere mu maaso. Kati baŋŋamba nali sinaba kuwasa official nti ngenze nkyadde nyangidde. Walinawo bantu? Nalinawo omuntu wange. Kati nga baŋŋamba nti ngenda okumpa omuntu ngenda okukola naye ensonga. Alina okukola ki? Okubeerawo. Kati ate mba nkyali ku oyo ate ne bansuubiza okumpa ayero muki omulala. Kati ono nga bakugamba agendewa? Anti baŋŋamba ono wansonga oli asigalawo. Nedda ŋŋamba ono kati gw'olina gwe wali olina ebiseera ebyo bo nga bakugamba y'omukole ky'omukyawe bakuwe bano ababiri be baagala okubeere nabo. Anti oli balaba takola nsonga zaabwe tebamutegeera. Kati nze magezi gange nagamba kino kinyiiza Katonda kuba nali nakisomako mu Bayibuli ti Katonda akyawa divorce n'obwenzi. Kati kino ne mugamba ekyo kireke kibeere bwe kiti. Kati bampa oyo gwe bampa ate ye enamba yange yaloota ndoote. Enamba yange yaloota ndoote. Nankubira naŋŋamba bampita gundi. Oyali oyo wakati kati si bya mwoyo. Oyo nga osibya mwoyo si bya buliwo. Namba yange nagifuna nankubira. Naŋŋamba bampita gundi nti ne gundi ndi ku gundi negindi naye mba njagala okwogerako naawe. Kati nze bye yayogera nafuna bufunyi koodi eraga nti ki yoono saakiwanvu yanyo ne mandi kati yo yakoze ki azze enamba nengisevinga naye nga enamba yange agifuna mu kwolesebwa yali tagikola ki era nga tagimanyi kuba nesooka nebuuza naye yayinza okuba nga amuwadde enamba yange naye ku bye yayogera namanya nti si yakola ki si yenyini si yagyewadde. Kati awo nga nsooka nkissaamu akasiriso nga ntandika okuba nga ate nkola ku bano bansuwa bano bamikeeka. Jjukira buli we nafunanga amaanyi gali nabangako ate byenyina okusooka okukola nyongere mu biruwa mu bino by'olina already. Kati bamala bampa okwolesebwa okulala. Waliwo olusozi mu kaseera ako nga nfuna abakyala abo waliwo olusozi luli saidi ze ogenda nga agenda enjeru olabanga ku Nairo nga tonasala bwejja Nairo n'osalamu n'oddeeyo. Waliwo olusozi luli waliwo ne prison munda eyo waliwo omusambu ogutuulako naye musambu ogwo gwa muwanga ate abasinga n'olusozi olwo tebalukola ki tebalumanyi. Omusambu ogwo gwa muwanga era nagwo kuliko omweso guno omweso nga wala bazanya omweso mu kibaawo naye ogwo omweso nga
guli mu mayinja guli mu jjinja kati nga waliwo n'ejjinja bwe lyakula ng'omuntu afudde oba nga omuntu eyafa nga omuntu aba yeebase n'ejjinja bwe lityo bwe lyakola ki kati omusambu ogwo ne gunsaba ne guŋŋamba fune engoye embike ku jjinja eryo kye bayita okwambaza kati nengenda nembigula nabyo nengenda nembiteekako nitwalayo n'enkoko kati ate eyo nayo era nasingaga nayo ttimba eyo nasula mu kibira bw'omu era nasingaga nayo omusota bw'omu ekiro nakumawo omuliro ssaawa zaalinga 7 n'enkuma paka ssaawa zaalinga 10 naye omusota gwajja ekiro munene ttimba nga mpanvu naye ng'ate bw'obeera ali ejulya ng'evaamu amaloboozi ng'owulya mucommunicatinga timba yagamba ki yaŋŋamba nondewo ejjinja eri obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ku lusozi lwonna yaŋŋamba nondeka ejjinja eri limu ngitwale. Kati awo nali simanyi kiki bantegekera kukola. Baŋŋamba bwe nava eyo bali balina baagala okuŋŋamba. Jjukira mabegako we twakoma banteekateeka nga nyina omukulu gwe nyina okulaba. Naye nga wakyali emikolo gyerina okukola ki? Okumaliriza. Kati gye gina emikolo gyeni mu kumaliriza. Kakati ntuuka baŋŋamba londako ejjinja limu. Nalondako ejjinja natambula ne noonya we nnooja ejjinja ne wabula. Kati nali ngenze ku luzzi ne ndaba ejjinja erirabika obulungi ne ndironda. Ku lusozi era kwennyini okwaliwo oluzzi wansi ne ndironda. Kati ne baŋŋamba ngule ekibbo. Naye ekibbo kiri kye baŋŋamba ogula. Baŋŋamba ekibbo ekyo tekiteekeddwa okuba nga kifuluma mu nnyumba. Tekifuluma mu nnyumba. Kati ne nnonda akayinja kamu ne nkasuulamu. Kati ne wabaawo n'olusozi lwe bantumako olw'ewalusi nawo ne nnonda akayinja kamu ne nkakola ki? Ne nnonda n'akayinja akamu wonna kayime mu bende nako ne nkakola ki? N'okasuulamu. Kati kumbe nkuŋŋaanya ensozi omwenda ze nali simanyi. Tigana amayinja buli jjinja yali likiikirira olusozi kw'olujje weebale nnyo. Kati nga nzija ngatagata ebintu ebyo. Kati kumbe ntuuzizza emyoyo gyonna mu kibbo. Kati nga abantu abalwadde baalinga bankubira mu kiseera ekyo nga nkwata essimu yange n'asasula akasente ke nenkajja ku ssimu nenkanjulayo nenteeka essimu mu kibbo ne mugamba saba kyoyagala. N'asaba nga bye baagala era ne babifuna. Naye njagala mbabuulire Kristo yawa omuntu omukisa ogw'okusalawo kyekyokukola. Omukisa ogwo bwe gujja mu bulamu bwo gujja omulundi ogwo gumu ate tegudda. Katonda bw'akuwa omukisa ogw'okumulaba n'omusinkagana n'ogwonoona oyinza obutaddamu mulaba. Era olina okwenenya ennyo
nti omuntu mukwano gwo bw'abanga yali yakweyabiza n'omukolako ebikolo tasobola kuddamu kweyabiza nga bwe yakweyabiza mu kusooka. Naye ate Katonda ono ekirungi kyalina nti abaako ebirala by'ateekawo okulaga nti akyakola ki? Akyakwagala. Ebintu ebyo byonna mbikola naye nga mu mutima gwange siina mwoyo annumiriza nti kino kyenkola kiki? Naye nga nina ebibuuzo ebyetaaga ansa ebyebibuuzo bino byonna mbikola. Ebibuuzo mbikola ki? Mbirina, teri abinzizeemu. Neebuuza naye nga buli gwe njagala okwebuuzaako ate ndaba ng'ali bwe mubuuza bye mubuuza nga ndaba ali mapeka nnyo kubanga ngenda okumubuuza ng'ate nga tanaba kunziramu nga nafunye ansa kati agenda okwogera ng'ode nategedde kyagenda okukola ki? Okwogera. Kati ng'olaba buli gw'obuuza omusingako nga siraba muntu gwe nsobola kubuuza asobola kunziramu kibuuzo ekyo ng'era n'abamu tebalina ansa yaakyo. Kati waliwo n'abannimbanga nannimba naye ng'agenda okunnimba ng'ode nategedde dda tyakola ki? Agenda kunnimba. Ekibuuzo kyali ki? Neebuuzanga nti emyoyo gino gyonna bajjajjaffe gye baasamiranga omuntu alina okubeera n'ebibbo by'abalongo okutegeera Katonda. Katonda yatonda eggulu n'ensi. Omuntu alina okuba n'ebibbo okumutegeera. Omuntu alina kumala kunaaba ddagala okutukula okusembera maaso ga Katonda. Nalina ebibuuzo nga njagala answers nti omuntu kituufu Katonda yamutonda naye eddagala yalikola ki? Yalitonda. Naye omuntu ateekeddwa kusooka kunaaba ddagala alyoka asemberere Katonda. Ekyo nga kindi mu mutima nga mbuuza omuntu alina kuba na bibbo by'abalongo oba alina kusamira mayembe ag'ekika n'ag'ebukojja alyoka abeere maaso ga Katonda. Kati ebibuuzo ebyo nga teri ampa ki? Ansa. Kati ne neebuuza n'ekirala naye nina omukyala naye ate bangattako abaki? Abakyala omu alikyali mwoyo omulala wategedde nti atuuse. Kakati ate nga kyenneewuunya ennyo nti g'amayembe gajjanga ne googera n'emisambo jajjanga ne gyogera naye ng'ate Katonda ye nnyini sinaba musinkagana ng'era mmanyi Katonda wanjawulo ne Kristo. Kati oli ali mu ggulu ng'omanyi gwasisinkana mu ggulu ng'omanyi Yesu kubanga Bayibuli etugamba nti bw'olaba Yesu aba agenda kutuusa ewaani ewa Katonda. Kati nga mmanyi Yesu omumazi. Yesu ye mumazi mulabye. Kati olinda Katonda. Ninda Katonda. Kati nga nze mmanyi mu kaseera ali baali banteekerateekera okusinkagana omukulu gwe ngenda okukola ki? Okulaba. Kati nesigala nga nkola naye ng'ebibuuzo byange mbiina mu mutima. Kati mba nkola ebintu ebyo nefunamu ekirowoozo nga bona abeera awo n'ogaana naye kyekituufu. Tukaseera natunuulira ebintu bye nnali nnina ng'ovukoose natukeseera nga sikyabyetaaga nga kye nnina mu nze kimala kyebikyetaaga kukola ki? Kubeerawo. Kakati ne nsiriikirira ne ŋŋamba naye Mukama mu butuufu lwaki ndi bwe nti amaanyi ge nnina mangi ndaba nga gansusse sikyasobola gakontrolinga ng'era sisobola kubeerawo nga sikoze ku bantu nga mpulira ekizibu nga mmanyi n'okukozesa ku maanyi ago gakendeere nga mangi nga sisobola gasapooti nga gawanirira nga mpulira buli wembako gwensumuludde ate nga buli wembako gwensumulula ate nga byalina ate bigatta kubirwa ku byolina kati nga sibigoba tebigenda ate nga nina okukola ki? Okubeera nabyo. Kakati kambuzeeyo ekibuuzo mu mboozi yaffe gye tuzze nga tunyumya waŋŋamba sitaani tavumula. Sitaani akola exchange n'akikuggyako n'akiwa Roland. Kati gwe wabibajjangako badde mmanyi wafunanga nawe g'obiwa. Kati obijja ku Sami Roland wajja osobola omuwa Sami bye yabadde nabyo. Kakati nabibajjangako ne saamanyanga akakodyo kali awo. Kati bwe nabajjangako sitaani yabawangamu ebirala. Naye bino wasigalanga nabyo. Nasigala kati nga nze mmanyi ge mayembe amalungi. Kubanga nze bwe nalabangamu ebyempaka ebyagala okunywa omusaayi nga ndowooza byebibi ge mabi ago gonga ngateeka wala sigasembeza goba wadde ge malungi. Era buli luvannyuma lwa mwaka nga guggwako twatanga emyoyo egyo emibi gye twali twakwata
kubanga omusamize bwakujjako emyoyo tegigenda abeera najjo era yenyini era bamanyi n'okukozesa akakodi ako nakube nagaalo ebintu byonna bikwata naye sente zange teziggwayo nja bita ekyo nange nakikolanga ngambita byonna ne bidda lumu ate mu fuulu lwabya bijja bikambwe kati saamanyanga wabisibisa saamanyanga nti wano wembikwatira nga nti nkutte mba sikutte oba okoze eki kambabuulire abantu abagamba nti bakugjeeko emyoyo baba bakulimba baba tebakugjeeko mu myoyo just muba mukoze bonding n'oyo alina kyeyakola nofunamuko ku njawulo entono kati enjawulo eyo bwebeerawo ekuwa believe n'otandika okukkiririzamu ekyo kyabakola ki kubanga gwe onoonya kuwona ate nze nzize n'okuwona olaba ebibadde bikusumbuwa bivuddewo kati ogenda funa believe otandika okunzikiririzaamu kati sitaani kyeyali ayagala kati jjukira buli gwenfunadde emabega w'omugongo gwange buli gwenfunadde emabega w'omugongo gwa kati nga gurupu egenda ekola ki ewera egurupu egenda ewera kati mpanga ebintu omuli kuba nasooka nempanga y'amayembe waliwo amayembe ge nasooka okuwanga agaali ag'ekika jjukira gali amayembe gali ag'ekika agaali agafa amakulu nagafuna bagampanga kola ki gayina kati nazino ensozi nziyina kati zino ensozi zitandise okuba nga zinkonekitinga ku myoyo egiva emitala w'amawanga olaba connection gyeva kati oyagala kgenda international kati emyoyo gino lwaki nayogera naga nti sitaani omu emyoyo gino gyonna gyegiri eki kimu kati gyambuzaabuzanga nti gigenda kungatta kugirwa kujeeri naye nga kyebeetaaga confidence mwani muggwe naye nga nange nina ebibuuzo byange teri abikola ki abiddamu tewabibuuza nalina ebibuuzo byange munda naye nga sirina abiddamu era natuuka ekiseera nga bwe nali nga nkonengana nekino kino kyenkola kikyamu siteekeddwa kukola kino kati ate emyoyo gyennyini gyalabanga ntandise okufuna okubuusabuusa nga baŋŋamba nakayima yennyini yeyajjanga ogwo omusamba gwe bayita nakayima gwajjanga ne guŋŋamba genda ku kyaki osabe ate oteekeko ne mu kibbo bwaba bayisa akabbo oteekemu era nga n'essente ze baŋŋamba oteekamu ziba za njawulo meka zabanga 2,000 tosukka 2 sisukka 2 esukka 2 lwaki baŋŋamba nga genda kati bwe nagendanga mu kyaki z'abakatoliki nagendanga n'ensaba era sande nagendanga ne bekikalu kyange bulungi nga n'ensaba ku kyaki era n'akagaati nenkalya n'ensembera nenkola buli kimu n'enzirayo ewaka kati lwatuka olulala ne baŋŋamba nengenda ate mu kanisa z'abalokole kwegamba ng'olabira ddala nebyo nebiba bya sitaani ate lwaki biŋŋambo kati ate emyo jjajja ne gintuuza mu ddagala ne giŋŋamba gyo gyennyini sitaani yaŋŋamba ebintu bino naŋŋamba nti ebintu byonna ebisinga ku nsi byange kati lwaki nkugamba ekyo nti yansindikanga mu makanisa ge nali mmanyi nti Katonda mwakola ki mwali kati ng'ate nali nzikiriza nti nendawula muki musambwa naŋŋamba eddiini zonna zisinza Katonda atya omu okitegedde tizisinza Katonda omu naye nga kikyamu Katonda tali omu Katonda yatonda eggulu n'ensi ali omu naye Katonda abala gwe basinza mulala si yoone Katonda yatonda eggulu n'ensi si yo yayogera mu lubereberye gwe basinza ono Katonda gwe basinza wa bibumbe na mayinja wa bifaananyi basinza mamona zimameidi ez'omu nnyanja emyojo ekizikiza ze basinza Katonda omulamu nabo tebamumanyi Katonda omulamu nabo tebamumanyi era tebamutegeera kati ntunuulira ebintu ebyo nenga naye oli nagenda mu kyaki oli nagenda mu muzikiti n'ensaala kati ate nyogendako eri baseveniside ngenze kati emisambu egyo ne gimbuulira ne giŋŋamba nti buli kati nze nali nkimanyi nti bamalayika baani bakatonda era abantu bangi bakimanyi nti gino emyoyo oba emyoyo gy'abajjajja oba emyoyo egyo bamalayika bakatonda abajja okukuuma ensi eno kati ne bagamba nti Mukasa yakuuma ennyanja enannyini mazzi bagaa Kiwanuka ye yakuuma obwengula ne bagamba Ddungu yakuuma ttale ekitegedde kati
nga nange mmanyi ba malayika naye nga amazima kyali kikyamu si ba malayika ba Katonda be yatonda wabula ba fallen angels abaagwa kimu kyakusatu ekyaba malayika ekyagwa abazanya paati za sitaani kati nze bwe nawulira ng'ekyo nga ndabira ddala nga ndi muki ndi mu Katonda era nga n'abalokola abasinga abamu manyi n'obbakubamu ebituli nga byayogera ndaba sibimulimu ogaba nayo yalimba nga mutuufu ajja n'akubuulira kati gira emikwano gyange ebiri bo baali balina ekyenjawulo kinali mbalabako be bangobako bangamba obeesonyiwe babi nnyo tobasemberera babi nnyo kubanga oli sitaani yakulaga nti abayinza n'okuggyako amaanyi go g'okoze eki g'ofunye babbi balogo babo bali mu ddiini naye bakulimba bali mu sitaani ate nga sitaani yaŋŋamba abo bayinza okuba bali mu Illuminati bali mu sitaani kumbe ate ngobako abantu abaki abantu abandinnyambye natuka essira ne mpulira nga mbikooye kati mpulira mbikoze eki nzire ewaka ntuula kati sina gwe njagala gabana muntu yenna naye naye nnoonya omuntu gwe nsobola okwogerako naye abuze simukola ki simulaba kati ngenda owulira amaloboozi amakakamu nti tofaayo ojja kuwangula yongera kusaba yongera kusiiba munaye n'okusiiba nali nga nsiiba abasamize basiibira ddala basiibira temulowooza nti abalokole mwe mugenda dry abasamize bagenda dry n'okusinga abalokole lwaki bo babeerumye andi kati ebiseera ebisinga baba baagala maanyi kati ate kali amaanyi olina okukola saddaaka okukakasa nti gano amaanyi ogakola ki ogafuna saddaaka kwe kusiiba osobole okusitula amayembe kati guno omwezi gwe tulimu ogwa Desemba omwezi gujjudde guno gwe mwezi gwe bawangiramu amayembe tebawanga mayembe ng'omwezi gwa kitundu yensonga lwaki abamu bagobera kabonero ka mwezi omwezi ogwo gulaba gulina kyegutegeeza bwe guboneka gulina kyegutegeeza kati essaawa zino bayita full moon guba gujjudde amayembe gonna gabali active mu bbanga awo emyoyo gyonna giba gigenda kusituka mu kaseera kano emyoyo gyonna gyonna gyekizikiza mu mwezi guno ogw'ekkumi ogwa Desemba gwe tuyingiramu emyoyo gyonna gyonna gisituka kubanga assignment za sitaani eza saddaaka zeyali yakola ne ba agent ziba assignment ziba ziggwako ziba zikomekereza omwaka beetegekera okujja kati okufa kuba kungi omusaayi gwe baba bamusaba assignment alina ogimaliriza kati mu kaseera kano kiwula omwezi guba gujjudde nti n'abatatera kulumbibwa myoyo omwezi buli gujjula abaako n'ataaka buli luvannyuma lw'omwezi nga gutandika neyuba nga guggwako afuna ataaka ezo naye nga ataaka ziva mu myoyo gy'ekizikiza emagombe kati buli muntu yenna nga onoonya Katonda olina okuba nga omunoonyeza mu mwoyo si nnyo mu mubiri kubanga Katonda tetulina lunaku lutuufu lwe tusinza Katonda tusaba ku Sande nedda ssebo nedda ssebo Jeremiah ekigambo kiri saani tusaba ku Sande ekigambo kiri saani saani de Sande kakati kambabuulire abantu bonna nga baagala okwetaaga okuwona emyoyo gino toyina kuba na lunaku lusinza Katonda olunaku olusinza Katonda nno Katonda okuba nga tumuwa ebiseera saa 9 olina okuzuuka saa 6 olina okuzuuka saa 7 olina okusaba ez'ekiro ez'emusana olina okusaba ekyo kikyamu Katonda ekyoto ky'omukkiriza kirina okuba nga kyaka tekirina kuzikira kati ffe abakkiriza Kristo tetulina lunaku lwe tusinza Katonda buli sekendi buli katikitiki tuba tukakozesa okusinza Katonda tetulina saawa tetulina lunaku tetulina mwezi tunganamu tusinze Katonda nedda Katonda tumusinza mu mwoyo ne mazima gwe Katonda tayinza kuddira Katonda yatonda eggulu n'ensi mu lunaku n'omuwaamu essaawa 2 namuganja kulaba ku 9 kulabe ne ku saa 6 Katonda nja kulaba ku Sande wanja mgudu yakula ekyo jasi sitaani kyayagala kwe kubanga alina obukakafu ku muntu nga either yo lunaku lwe luba lwa Sande naye ng'okimanyi abantu bangi basaba Sande nkimanyi ate ne ku Sande basaba essaawa no ziba 2 ku 3
anti kyengezaako okunnyonnyola abatuwuliriza nti Katonda talina lunaku lutuufu lwe bamusinzizaako. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya yintaneeti. Kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Katonda takolangako kalenda gye tutambulirako. Talina mwaka we guggweerako. Teguggwako omwaka. Ewa Katonda talina mwaka guggwako. Katonda takolangako kalenda. Kalenda gye tutambulirako nkole bukozi. Era n'ennaku ezaalondebwamu nazo baazironda baali bantu. Abalonda ennaku ezo ze tusinzizaako. Kati buli ategeera Katonda azuula Katonda mu mwoyo n'abanga takyatambulira mu bulombolombo. Kuba kalombolombo kagamba zuukuka ekiro osabe. Saawa ezita emyoyo giba gitambula. Kituufu giba gitambula. Nange ze saawa mwezukko okulogera. Ze saawa nange nazuukiranga okulogera. Naye kakati gwoba okutte kikwate. Togenda kusinza Katonda mu mwoyo. Essaawa bwe zikuyitako ojja kusaba nga munda mu ggwe tolinaamu kukkiriza. Budde bwandese dda Mukama ayinza okusanga kati yazze dda nga siriiwo. Kati nandika okwekubagiza nandika okubeera munda mu mutima gwo ng'owulira wekkakkanya gwe wekka. Naye ng'ate ky'olina okusooka okukola kwe kumanya nti Katonda atunula buli kaseera buli katikitiki okubanga anoonya ekigambo ekiramu ekiva ku mutima gwo, si mu ssaawa z'ofukamira okusabiramu. Katonda si wa kiseera. So ekyo bakitegedde Katonda si wa kiseera. Katonda wa kusaba buli kaseera. Katonda ekyoto kyo. Kubanga lwaki nayogera ku luli abantu bagenda basabira mu toyi naddala abaana bali ebuwalabu. Naye ekyo kye bakola kikyamu. Kusabira mu toyi. Anti yaava eno bw'abakama be babagaana okusaba. Abasinga bagenda basiraamu naye nga si basiraamu nga balokole. Olina okubeera omusiraamu. Olw'okwagala omulimu. Ng'alina okufuuka omusiraamu n'erinnya balikole ki? Balikyuse naye nga bw'atuuka eri mulokole alina okukola ki? Naye kati beekyusa amannya bwe bamuyita erinnya ng'ali eyo aba alijjukira. Kati kuba akafaananyi nga nze neetuumye Isimayiri. Yinza okuba ndi eyo n'ompita nga sikujjukira erinnya sirijjukira. Of course ayinza okuba nga takujjukira naye basabira mu ttooyi kubanga waliwo sister gwe nayogeddeko naye. Nangamba nze nali nga nsabira mu ttooyi nga wenfunira akagaapu akakola ki? Akasaba. Kakati Katonda buli w'omuteekako obudde nijja kufukamira ssaawa ezi. Katonda tebamusabira nnyo mu lujjudde bw'obanga oli bw'omu. Katonda alina kuba wakyama. Katonda osobola okusaba nga oyoza ebintu. Bayibuli egamba nti musabenga mu kyama bw'atyo Katonda walaba mu kyama alikuwa empeera. Akantu akattooyi nzikiriza. Omanyi wagenda n'oyogera kantu kattooyi simanyi oba ojjukira. Nakwogerako abantu abagenda mu ttooyi ne basabirayo bakolerangayo ebijjo. Abamu nzikiriza mpuleyinga akantu kano. Abantu bano bakawulire. Kabapuleyingire bakategeera. Sami Mukama yeebazibwe. Kansubire oli bulungi. Mwebale kuweereza Mukama, mwebale kubeera nga muweereza Mukama mu maanyi bambi, weebale kubeera ng'oleeta puroguramu ezo. Omwami Jeremiah kyayogera. Manalo nga mpuya puroguramu ya Joe Job episode gye mwataddeyo n'enseka nze kanene ngamba era kankuweereze ka message eno mu inbox. Nze Sister Noor. Olaba oyo Jeremiah kyayogera. Ekyaddala kyo mu toilet nze nange kyekyandeeta nali sinnalokoka
nkunyumizaamu okwo katono kuba yagenze n'ayogera ku kyattoyi ekyakutwala ngiraba right now bwe maze ogiraba ne ŋŋamba yensonga lwaki abasiraamu nze ekyasinga n'okundokola nenfuna point of doubt mu basiraamu kyali kyakubeera ekyo nga bwe mbamba mu ttooyi era obuuza abasiraamu nga gundi we yagamba ani gwe waleeta oli omusiraamu kyendi mukwano wa soota abasiraamu baba bava mu ttooyi ebyanyuma ebyabamweyana bituufu abasiraamu baba bava mu ttooyi ovayo n'ogamba mbu Allah nsaba kunsonyiwa naye natuuka ekiseera nga nkyali mu busiraamu ne ŋŋamba Allah abeera mu ttooyi oba otegeera ekintu ekyo ne ŋŋamba Allah abeera mu ttooyi ebyo ebintu byandeetera okuzuuka mangu ne mbuuza mukama wa gyegwa wekigera ekintu ekyo kyayogera ttooyi erabika erimu emyoyo gyayo naye bambi abasiraamu Yesu abasaasire baabula balina bambi ebibasumbwa baabulira ddala toilet erimu emyoyo gyayo naye edduwa ey'abasiraamu oliba oleesa omuntu nga musiraamu ngaani oli gwe waleeta yokaana asobola okuwulira edduwa eyo kyetegeeza kuba omusiraamu ova atya mu toilet ate n'ogamba mbu Allah nsaba kunsonyiwa ng'ova mu toilet twakitegeera naye tonyeenya nnyo mutwe yesterday nasese nnyo nga ndaba oli mu kwewuunya ebintu ebyo nasese ne ŋŋamba totakula mutwe ojja kwitegeera so ekyo ekyattooyi wakyogerako kati nakyo kankitaanye bulungi abaana abali ku Buwarabu n'abali wane waffe nga temusobola kusaba ku butuufu bwakyo Katonda buli oyogera ebigambo ebingi si kwe kuwulira buli okola articles enyingi kubanga ekikutwala mu ttooyi oyagala osaba ennyo nga tebakuwulira kati ate ekyo kiba kikyamu Katonda bw'oba omusaba musabire munda mu mutima tandika okwogera essaala ya kitaffe ali mu ggulu mu mutima gwo nga tojjatula kyemanyiize beera nga buli kaseera kuba ndigenze mu ttooyi weggaliremu kubanga emyoyo egifugira mu ttooyi togimanyi mingi kubanga nze gambye ttooyi twagikoleranga emikolo miyitirivu ne gye sajja kwogera gye nasirikira nga nagireka gijja kwesittaza abantu naye nga egyo emyoyo egifugira eyo n'omwoyo gwa Allah gwe gumu gufugira emmanju mu ttooyi gwe mwoyo gwe gumu ogwabulamu gwe nagamba gwe bagabula akatogo mu ttooyi ogwo gw'abamweyana byonna bitambulira omwo kakati bw'oba oli ku nsi z'Abawarabu nga wooli tosobola kusabirawo tandika osaba mu mutima awo kusinkiyo woyoleza ebintu awo woyoleza engoye ku mashini oteekamu engoye awo wobeera ng'osiimuula awo tandika okusaba mu mutima gwo mugambe Mukama mpa okwagalako teekamu omwoyo gwo n'obulamu bwo kyusa entegeera yange teekamu entegeera yo munda mu nze nteekamu ekisa kyo n'okwagalako nuŋŋamye mu makubo gonna ndaga ebitali bituufu mbyesonyiwe ndaga ebituufu bye mantambulirako tandika okuba ng'osaba essaala eyo munda mu mutima gwo mugambe Mukama nsaba kumanya nakutegeera wano wendi sisobola kumanya nakutegeera naye gwe buli wogenda mu ttooyi olekaane oba tosaba Katonda oba ovudde mu mwoyo ng'ate oli mu mubiri kubanga oli wekka teryakulaba oli wekka wano tusobola okusaba olw'ensonga olina okutuwulira nga tusaba tugende mu maaso tugulewo puroguramu tugende mu maaso naye bw'obeera wekka kikuvunaanyizibwako okusaba Katonda mwoyo ne mazima mwoyo gwo mu mutima gwo munda essaala yo ng'ekyoto kyo kikutte kyaka nga tekizikira tokkiriza mwoyo mubi kuyingira munda mu ggwe munda buli kaseera beera ng'okikumye nga kyaka abalokole balina kyoto si byoto balina kyoto kiri eki kiri mu Kristo si byoto buli owulya nga tugenda kukuma byoto ebyo birala byabasamizi abasamizi be bakuma ebyoto iffe tulina kyoto kiri mu Kristo ye Mukama waffe era buli oba nga oli mu Kristo sami waliwo ebintu bingi naddala nga ebintu byosobola okuzuula nomanya nti Kristo mutuufu bwensaba akola ki awulira ebintu kubanga nandika okubeera nga wali amaloboozi go badde owulira munda mu gwe tokyakola ki ng'owulira okwagala kwa Katonda wabeerawo obukkakkamu tewabeerawo kutya nakweraliikirira obeera mugumu ng'olina buli kimu kyonna omuntu kye yandyetaaza okuba nakyo ng'owulira ensi yonna ne bw'oba tolina kyakulya ng'owulira ensi yonna eri wansi w'emikono gyo kubanga Katonda waffe ono tetumusinziza mu ttooyi talina yeekalo waatuula yeekalo yatuulamu yeggwe yatuula mu ggwe munda kati gusooka weebuuze munda mu ggwe ate Yesu Kristo singa abadde awo nga yali mu kukola awo okolera singa Kristo yabadde akolerawo bwe yandyagadde okusaba kitaawe yandigenze ne yeekweka mu ttooyi
kati bw'omala okweteekamu ekyo ojja kumanya nti Kristo waba tasobola kukola ekyo nange kyemba nkola kiba kikyamu mba mu byange kati gunatandika okwebuulirira nga Kristo yennyini kubanga bwe weebuuza ekibuuzo ekyo Kristo yennyini ajja n'akubuulira kasi ogamba naye Kristo bwe yaliwo emizimu yagikobanga ati yamalanga kusaba n'ajjamu n'essaati nogamba alabika si yeye Kristo ayinza kukola ate weebuuza ekibuuzo ekyo ye kimuleeta buki Kristo yasabanga yenna n'abuukabuuka enfufu n'eyimuka kyebuuze Kristo bwe yalinga asinza Katonda yamalanga kwambala bukomo yeevulungulanga mu ttaka bannange waliwo n'akatambi ke nalaba awo Kristo teyayitako taata we ng'amuyita emirundi waliwo n'akatambi ke nalaba bambi nga omusumba akuba abayigirizwa be kibooko nabiraba nga baganya okuwa ekimu eky'ekkumi bakirya naye ze bannange naye naawe n'oteekawo akabina ne bakuba ne lwaki abaana ba Mukama naye omuntu omu alikuba musumba obuyi ku kituuti muliwulira kati nze mbabuulidde Katonda waffe tatambulira mu ebyo ebintu Katonda waffe tumusinza mu mwoyo n'emazima gwe beera mu bulamu bwo tonoonya muntu yenna kutegeerera Katonda. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.